nsanga nangamba albana kugamba ojje nkutwale nkuwa omulimu oli awo omulimu kuneeragirako biki ogundi egenda nakugwako nimutuka ne mugamba manyi tugende ompe empapula naye sigenda yingira wamwe tugende ozimpe tuzijulize wabweru nawe yantuusanga ayingira ye kati nayingira engeri gyangamba nabyo nzijayo nga nsigala wabweru nga mulinda kati ngenda omulaba azze ku ssimu ayogera ku ssimu ne mulinda tuka ne ngamba nenyingira nga omanyi ebintu nga ndowooza ekintu kigenda kutuukako nentuka nenyingira we nayingira naggalawo olugi gwe nnyabo weeyita ki ne mugamba ate nkoze ki nangamba waki weefuula owakabi nze nkuze nkulaba mwabawala abakula beefuula abakabi weefuula owakabi tosobola ndowooza kwagala abavubuka bakukyalo biki ayogedde ebintu bingi awo ne mugamba kati obadde ogezaako kukola ki nangamba nakuyita nkuwa omulimu oli mu kuneegayiriza buli omulowooza wanafuna opportunity ez'okufuna emirimu najja nalwana naye kati kwe kutandika nange okulwana naye ne mugamba bambindeka ngende nentandika okukaaba like sagala going so much into the details nannemerako ngenda olaba omuvubuka like amaaso ogamumyuse ndowooza yali anywedde n'enjaga ebisigadde sagala bigendamu nnyo omuvubuka he forced himself on me. Sometimes what batukula oba abaganda baffe oba twali nga tukula twasanga ebizibu ebyenjawulo byali bingi nnyo naye ffe ng'abalenzi oba abaana b'obulenzi oba ofundako naffe naye ate abaana b'obuwala bingi bye basanga mu bulamu bwabwe nga bakula. Omwana akula n'afuna obuzibu bwa boyfriend n'avaawo n'afuna obuzibu bw'oku ssomero batica n'avaawo ng'amaze okusoma n'afuna obuzibu bw'okunoonya emirimu. Abasinga olungi bakuluusanyizibwa naddala mu process eno y'okunoonya emirimu. N'olw'ensonga eyo tukwaniriza ku SB4 MEDIA tugusa ensonga nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye nga nze nkubuuzaako Wumalu ali ku kamera nga bulijjo. Side eno ninayo Mayito sis bamuyita Harba. Yavuddeko emboozi mwagirako ku STV nange nno nagirako kakiripo aliwo akakiripo akatambula. We nagiraba emboozi eyo nekinkwatako. By chance ali eno contactinga nengamba mukama nga alina ebinene byakola. Tukwaniriza sharing akatambi kano kwatana bakubeera ngo subscribinga genda ku YouTube nonya SB4 MEDIA tugusa ensonga o subscribinge. Emboozi nga zino tuzibaleetera gwali eyo okuyiga. Gwali eyo oba ng'oli mu bizibu oyinza oba ng'oli mu bizibu ng'oli eyo naye ng'omanyi nti gwe wekka abirimu. Muganda wange tulina ebizibu. Abantu balina ebizibu. Si gwe wekka ali mu mbeera gy'olimu. Wabula ensi yonna eri mu bizibu. So olina okuguma. Gwe abadde alowooza ku kyokwetta, wadde alowooza nti oba Mukama yanvaamu. Ensi erina ebizibu lwakuba nti abasinga tebavaayo kubyogera. Otufuna chance netusanga nga Alubono n'avaayo yo okwogera byayiseemu. Kituwa essanyu. Gwe mbuuliriza emboozi eno oguma omutima gw'abadde alina ebizibu nga bino ate era kwatana babisanga okoze otya okubyetangira waleme kubisanga. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli Muisiraamu? Siri Musiraamu naye mbeera. Gogitodde bulungi sinze ne Wumalu. Era mbeera nnyumba Siraamu, mpulidde nnyumba Siraamu. Tugiddemu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Olambuli. Obulamu si bubi mpozi mweyo neyanziza nnyo okunkyazaako wano n'okumpaayo ku budde okwogerako ku byempiseemu naddala okukkaatiriza ensonga lwaki ndi mukola kino okuvaayo okuyamba abazadde n'abaana abawala okumanya abaana bye bayitamu okukemebwa n'embeera gye bayitamu obulamu bwe babeeramu ebiseera ebisinga nga gwe omuzadde tomanyi n'okuyamba abaana abawala bali eyo maybe abali bakiyiseemuko okuguma okumanya nti there is life after these things happen n'abaana abawala abalala abayinza okuba nti bayinza okutuuka ku kino balabire ku byempiseemu kuba zino experiences zeddamu abantu bangi abakola bino ebintu baddamu ne bakola bino ebintu naye bw'olaba nti omuntu yayita mu kintu bwe kiti osobola okugezaako n'ofuna engeri gwe gye weetaasaamu n'otatuuka ku bizibu ffe abalala ebitutuuseeko. Emboozi eno tusuubiremu okukuluusanyizibwa mu nsonga z'omukwano, kusosolebwa mu nsonga za famire n'ebirala ebiringanga ebyo. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye. Tulangire ku mboozi gye nasinga okulaba ey'omulimu. Kati olwo nava mu ssomero
nga engeri family yaffe gye yali nti twakulira in a broken family. I was with a single mom. Nga omanyi buli omu embeera gye mukuliramu ebayisa bwanjawulo, buli omu penjo oyitamu ekuyisa bwanjawulo, so twakulanga tetuli nnyo so tight with my siblings. So nentuuka nga nvudde mu ssomero nga manyi okusoma, kubeera okusoma byali bizibu nnyo, okusoma banyamba na buyambi okumpeerera, nenvayo nga nkimanyi ngenda kunoonya mulimu, nina okukola, nina okubeezaawo maama wange kuba yali mukyala nga akaddiye, ate nga mulwadde alina pressure biki ebyo amagulu, nga manyi mbwongo nina kukola ki kuyamba maama wange, nina kunoonya mulimu kuba bwe seeyamba tewali wagenda kunyamba. So nga nsisinkana omuvubuka nakula mulaba ku kyalo kwenkulidde nga nkuze mulaba, naye nga simusaako mutima kuba nali muto. Kati mba maze okusoma ndi muvaako awo, nze muntu eyakulanga nga obanga mbe nenyamira nnyo, ng'ebiseera ebisinga mba siba musanyufu. Kati bwe natuuka nali ntambula nansanga bali bantumye, nansanga nambuuzaako nansaba ennamba yange ogwasooka neŋŋaano gimwa nga sirina simu. Naddamu era tuba tutambula nnaku tezaalwawo, naddamu nansinkana kolo yansanga esimu gikutte mu ngalo nangamba mpa ennamba yo biki. Kati nze mu innocence gye nali nina, because abantu abasinga tebamanyi nti abantu abamu tubeera ne innocence, ate mu myaka egyedde egyo wekyabeererawo there is that innocence gye abantu abamu gye balinga balina, ensi nga tennaba kukulaakulana nnyo bweti. So nga nina innocence simanyi nti oba omuntu asobola okuhaati nga nemuwa ennamba yange. Kati mu kugera nange nambuuza kiki oliko, ne mugamba ndi mu vacation yange noonya mulimu. Kati nambuuza ate boyfriend olina boyfriend, nemugamba nina omuntu gwendi naye. Nanga kale nange mbadde nkusiimye biki nambuuza boyfriend wakola ki, nemugamba ali ku campus. Nangamba abavubuka ba campus kati bagenda kuyamba ki. Actually nalinga kati mwebyoze ennaku bwe namulabira nkogera naye ng'ayitawo nnyo ku kkubo ng'alina emmotoka ya kampani gy'avuga. So lumu nga ngamba naye Alba tulina recruitment gye tuli mu kukola, mbadde njagala nkunyigewo. Nemugamba what's the procedure, what's the way forward. Nangamba nina forms ze tulina okujuza, naye nga omanyi company nzabitegeera ebintu ebimwe bya company, walize nonsinkana ewaka wange nenkubuulira way forward. Wali mu vacation ya gundi ki? Ya 6. Nangamba nkuyambeko okujuza ebintu bino kuba nzabitegeera ebyo. Nemugamba kati kwe kutyamu kubeera tukola tugamba naye tumuyingiranga amayimba gantu batemukola bwe muti. Gwali omumanyi ne wasanga omanyiwo? Nali manyiwo kitundu mwasula wa ku kyalo. So ne mugamba omanyi waffe leta forms ebisigadde tujja byogera ku simu, bani yakye neetaaga okunyambako ojja kumbulira ku simu. Omuvubuka nanyiigamuko, kati already yaninako obusungu bw'okugamba namugaana, yeti yali atwala nti namugaana. So after a while wayiseewo ennaku nga amaze okusirika teyaddamu nakunkubira simu. After a while wayiseewo ndowooza ayitawo wiiki ziizo bwezityo, naddamu nansinkana nga ntambula. Kati kwolwo olunaku era nalimu ennyamivu kuba nabeeranga ewaka tokola, abaana emikwano egisinga gikuvuddeko, beetegekera genda ku kampasi, ng'oli waka tolina kyokola, ate nga newendi embeera gye ndimu like waliwo ekintu kye bayita emotional abuse, nga nina omuntu abusing emotionally, I'm putting down about myself, sirina mbu kye neekoledde bavakisi bannange bakyakala biki. Kati nga mbeeramu eyo embeera seeyagala. Laba bwensinkana omuvubuka, njukira baali bantumye, maama wange yali antumye ku dduuka ne musinkana nangamba naye Alba nakugamba ojjono ne forms zino, kati already recruitment egenda kugwa naye era nkyasobola okunyigawo. Kati ntuuka ne mbitunayo ne ngamba ye kati nkole ntya, kaŋŋende kuba njagala nange mbeeko ne kye neekolerawo, njagala okweyamba. Ne mugoberera nangamba sooka ojje, ne mugamba naye tugenda, nze sigenda kuyingirawo, ojjatuuka forms tujjafuna we tuzijuliza. Nangamba ye tewali buzibu, kati ye ndowooza awo nambala kuba baba bagezi. Nangamba tubeeko we tusooka nabyo nteekawo wano, then bwe tumala twambuke. Tutambula naye ng'era tuli ku kyalo wenkulidde, kati nantwala ewantu nga omanyi wano wenkulidde eri abantu mu neighborhood mbamanyi. Nantwala awantu amayumba kwaliko main house nga nkalu, then n'obuzigo. Kati ne tuyingira awo mu buzigo, n'ayingira mu nnyumba n'abeera ku simu. Kati bwe yayingira ne munangamba ayingira, mugamba abyamaliza byokola tugende. Bwe yayingira n'adda ku simu n'abeera ku simu. Kati nga nyumidde wano nga bwankolera sayini yingira otuule, ng'alaga nti byali ku simu tebinaba kuggwa, nyingire ntuule. Kati nange mu butamanya ne nyingira. Olanga muli mu ssaawa nga mmeka? Lwali lweggulo kuba byonna bwe byamalira obudde nga buzibye. So bwe nayingira naggalawo. Bwe yaggalawo natandika okuyomba nange, natandika okungamba gwe weeraga simanya nkulabye okula kuno ku kyalo mwefula abawala abaakabi biki ndowooza olaba tosaana kwagala muvubuka wa ku kyalo biki. Ne mugamba bannaye ate kati bino byondeetedde wano kwekusituka natandika omugamba ndeka ngende. Omusajja nannemerako natandika okuyombera ddala saagala biwanvuya, natandika okuyomba nange nangamba nkuyamba okuwa omulimu, oli mu kunneeragirako omuntu kugolooza buli omu afuna eno opportunity ey'okuweebwa omulimu biki ne mugamba
ne mugamba kale omanyi omulimu guguleke ngolo ntandise okutya omuvubuka ndaba n'amaaso gamyuse kati mukulowoozamu ne ngamba mpogane ngamanyi ekyalo kwenkulidde nga ndabira ddala nze atambudde neneteeka mu kino mu mweno situation naye nga ate sikweyagalira ne ngamba kati mpogane ntya ne ntandika okukaabaawo ne ntandika omwegalira ne mugamba ssebo ebyomulimu bireke bwobanga owulira nangamba mbu onneeragirako mbuliranga bwolina boyfriend agenda kuyamba kibiki kati mukugezaako awo okulwanagana gali natandikira ddala okukozesa amaanyi kati nali muto nga ndi muto kuba by that time I was 19 nentya nenkankana nengamba omuvubuka tantugira wano batankola ekikyamu mu bumpimpi nalwana nange nentandika okukabanga bwe mwegayirira nga mugamba buli kimu ekisoboka okundeeka okufuluma omuvubuka n'agaana n'asooka kati bwe yalaba nga ntidde nnyo n'atandika okuŋŋamba Alba sirina kye ngenda kukola biki kati bwe natuuka ne mugamba oba tolina kyogenda kunkola ndeka sikiwa nti baali bawulira waliwo kuba singa waliwo yali awulidde yali badde alina kyakolawo ne mugamba ndeka ŋŋende n'agaana ndowooza olwedde era yali anywedde njaga kuba amaaso gaali gamumyuse omuvubuka nanneekakako I was a virgin kati nzolo simanyi na biki byaba okuba nali mu kutya kuba omuntu ayinza okubuuza like ebintu bingi like abantu abamu bagoinga forth about the details zenawa ku TV but simanyi byaba okuba nali mu kutya but that time omuvubuka we namulabye yaddanga nga atandise okulwanagana nange ndi omuntu mutini saategera birala byaddako nembeeraawo bwe yamala okola bye yakola nentandika okukaaba ne mugamba ndeka nno ŋŋende kati mu kugulawo olugero obudde buzibye nga waliwo emmotoka wabweru n'ayagala okuŋŋaana okufuluma ndowooza nga amanyi oba ngenda kudduka omulundi gumu nkaabe n'asooka naŋŋaana okufuluma bwe yamala emmotoka n'avaawo nanzikiriza nfulume kati mu kufuluma n'atandika okungoberera ng'oba amanyi ndagawa kati bwe nafuluma nze already I had lost my mind ekintu ekyali kintuuseko natambula butambuzi ffa nenfuluma nga ntambula n'atandika okungobera ne mbeera nga mulengera emabega ngoberera olubudde buzibidde ddala bukutte kati bwe natuuka ne mbulira amayumba n'ensooka nfuna we nnyimirira nemuluzi nga nentambula nenzira gye baali bantumye nenkomawo ewaka nga sirina nawe mbigamba mama wange kubanga wenkugambye alina ebirwadde bye alina pressure alina ebizibu bye nga sirina we mbimutuunuzaamu nti omuvubuka bwati ne bwati ankoze kino oba ne baganda yadde obulumi bwo bwaliwo naye nga already nali nina emotional pain gye nakula nayo kati ebintu ebyo ebikutuukako neŋŋamba nenyamirira ddala nensigalaawo nempulira ng'era n'obulumi gye buli ng'omuntu like mbuyina kati mu kuzuuka ku makya we nategeera ekintuuseeko nti omusajja yankwatidde ddala ne like saagala byogerako nnyo tolinako mukwano gwo oba ab'okukyala bakyala bana bakulu nali siina nnyo bantu ku kyalo kwekyakulya nga siina nnyo bantu benkwatagana nawe biri awo nti that close relationship twalinanga banebayesi nga tubawo ekitiibwa biki abakyala abakulu naye nga tewaliwo that friendship oba connection gyoyinza kugamba namala bbanga ndowooza ayitawo nga wiiki nendyoka nkigamba mukwano gwange ne mugaa kino bwe kiti kyantuukako ate actually naye ndowooza yali kyamutuukako kuba yangamba tofaayo ebyo bibeerawo biki nayagalanga okukiŋŋamba naye ate nga ye tayagala ndowooza opening up to me so ne moving on with life after a few weeks kati olwo nina ono boyfriend gwe namugambye Facebook tubadde naye ng'era ŋŋendangayo nga mugamba I'm not ready biki ng'akuleka kati mwezi ennaku bwe byantuukako ne losing myself nga sikyagala kwogera naye kuba nagendangayo almost every weekend ne mulabako kati ne wayitawo ndowooza wiiki nga bbiri nga sinabagendayo n'atandika ddayo kati okunkubya amasimu nga oli ku ki tweka otokyayagala relationship eno biki wamusanga ku Facebook ne mugamba ngo ntu come and we talk kati mu kugenda era nagenda ndowooza ye omuvubuka yali yandabadda nga ndi muto kuba yali ku campus actually bali mboba mu third oba second year sejjukira naye nga ye ali more exposed nze sirina kyemanyi nsomedde mu like nsomye ndi innocent kuba nze n'ebyabalenzi nali nga mbitengeri gye nkugambye banyamba buyambi okusoma nga saagala kwemanyiza balenzi funira mbuto mugundi kuswaza mama wange mu ssomero so nga sirina kyemanyi ndowooza nga ye yandabadda like ndi oba ndi muto siri mujagujagu kati bwe natuukawo ng'alabira ddala ndowooza amanyi mwagala kyonna kyayinza okunkola sinza agaano baki bwe natuukayo ng'omuvubuka atandika kuŋŋamba Alba oli mukazi wange bw'oba tonkoledde kino nze ndi musajja simanyi bwe tubeereyo ne bavubuka bannange bambuuza mukazi wo gwe mukola mutya biki sina mbozi gye nnumyayo ne mugamba nangamba kati olabika kino tokyakyagala biki ne mutandika okukaaba kati nga sina gye muwulyamu kino bwe kiki kyantuuseeko already naye ali mu kunteekako gundi stress nentandika okukaaba ne mugamba saagala kwawukana naawe biki bwe yamala nankanfaatinga ng'era bulijjo like tubeerawo wikis biki naye nga tetulina kye tukola nendola nga omuvubuka atandikidde ddala like getting into doing something with me ne mubuuza what are you trying to do nangamba Alba nze ndi musajja I have my needs I don't want to cheat on you nze siri cheater biki kino oba tokinkoledde sigenda like there is no way we are going to move on forward kati already ndi mu emotional pain saafuna nakuyambibwa nti oba ku comfort eri gy'oyinza okufuna omuvubuka ng'endolaba nga naye anemeddeko
he forced himself on me as well. No, you naye forcing. Just a few weeks. I think there were like 2 or 3. So when avaayo zijukirako olunaku nali yali abeera side za Wandege yanagenda mu taxi ndowooza abantu abandi anali nkaaba nga amaziga gampitamu nenga tewali ayinza kumbuuza muwala obadde ki. Lwaki wavaayo n'omunnyonnyola oyo boyfriend nga nti waliwo ekyantuuse? Omanyi omuntu ng'ovudde eryo ze n'ennaku yo ng'ate noona alina kyakupushingako already ye ndowooza yali olunaku lwe najja yali amanyi nti I'm going to do this. Oba okitegeera kubanga yali akimanyi I had that innocence n'obukakamu bwe ndimu ngagamba n'omuwala I can make her do something oba wayagala we kati already ye ndowooza in his mindset kuba olwatukirawo bw'atandika okunthreateninga I'm going to break up with you biki already era ekituufu nali mwagala. He was almost like my first boyfriend. So bwe navaayo nenkomawo ewaka era nze nenkuumira ebintu byange like nkuumanya ebintu to myself nensirika sirina gwe nagamba actually ekyo sirina gwe nakigamba nenkisirikira. So as life went on, nentandika okweluzinga like mentally, nentandika okwekyayira ddala already nkulidde mu mbeera embi, tukulidde mu mbeera nga tewali kwagala maka tegali mu kwagala. I grew up with a single mom. Tata waffe teyali mulamu bwaffe ate nga alina abaana balala omulaba abagala neweebuuza gwe lwaki takwaagala. Nenkulya ddala like nga nekyayi. Nze like nentandika okubeera depressed. Kubeera kyantandika mu buto nze nga simanyi mbu it is depression. Nentandikira ddala okubeera depressed nga seebaka. Nga mbeerawo seeyagala ebiseera ebimu nsekawo ebiseera bwe mbeera n'abantu nga bavaamu nga nzira ewaka nga nkaaba nentandika okunyiiya engeri y'okubeeramu nentandika okusisinkanira abantu kati awo emyaka giyita nsisinkana abantu nga they still that innocence that I have kati nga nina kino bwe naabulirako omuntu ekizibu kyange ajja kunnyamba. So nensinkana abantu nga beefuula abagala okunnyamba ate nga nabo bagala kweyuzinga kuba nina n'omusajja omukulu gwe nasinkana najja n'ewaka nalaba mama wange omusajja nga mukulu yangamba alina emyaka 62 nangamba ayagala kunnyamba simanyi agenda kunfunira passport naye nambulizabuliza ku bipapula bya passport nanimba limba simanyi musange ku ministries ntuukawo ng'atantwala maka ge bwe yatuuka nangamba ate nfunye muwala wange ng'ayogera nga ganfunye muwala wange bwe twatuuka mu maka ate nga naye ayagala kunkoza kugana nentandikira ddala okwekyawa nangamba kati bwe yatuuka we navaayo nangamba kati olwedde nabitunulamu nengamba oba ayina obuzibu obumutuuseko kuba yangamba mbu ndi musajja mukulu my body betrayed me naye nkyayagala okuyamba olwedde okulidde mu nnaku nengamba oba ali mutuufu nengezaako kumuwa chance ndaba oba ananyamba nga mpulira njagala omuntu ajja nnyambi naye nga I needed doza omuntu agoinga through these mental illnesses aba yeetaaga. Tewafuna mu bulamu bwo tewanako mukwano gwo nti best friend wo emikwano gyabaawo naye obulizibu obuliwo actually mu nsi omuntu bw'oba toli ku level ye atuuka nalaba ng'omumenya. Kati nze nalina obulamu bwe nayitangamu ebiseera ebisinga nga bwakunyigirizibwa ng'omukwano naye guba guzze ndowooza nga atuuka ng'omumenya gwe totereera obeerawo buli kaseera naye nga I'm going through mental illness. Ng'obeerawo kaaba tobeera musanyufu oluusi nga bakuyita jangu tubeereko wano nobaga sijja kwagala kujjayo nga sikyayagala tambula mu bantu. Actually nentandikira ddala okutya n'abantu nga saagala kufuluma already bwe mba nfulumye like okumiitinga abantu simanyi how to handle myself kubanga already I'm dealing with a lot of things abantu bo nga tebasobola kitegeera nti mental illness is real. Ng'olwedde empiseemu abantu ne batandika okunejjako nga sirina mikwano nga wabeerawo kale gy'obeera nagyo naye mu kujja okukula waliwo bye natandika okuzuula bino ebya mental illness ne mbangako bensharinga nabo ne batandika okubeerawo naye era still buli omu abeera n'obulamu. Kati omusajja mwakomako ki yali kuteekamu bya passport? Omusajja bwe navaayo in fact bwe ndowooza ye yali alina kyabaza kuba yansanga actually ku mulimu gwange nalina restaurant bwe nali nkola bwe yansanga nangamba muwala gwe ng'olayika oli muto nnyo okukolera wano kozi nali katini nangamba ng'olayika oli muto nnyo okukolera wano tolina kubanga osoma ne mugamba namala sinya 6 naye seeyongerayo nangamba tolina bazadde biki ne mugamba nina mama wange naye takola tata wange is not in my life nangamba ye bannaaye nangamba kati mukumbuuza olwedde omulimu gwali gumenya nga I'm going through depression. Mulimu twakolanga nnyo ate ng'okolera around abawala abalayika obulungi gw'oli katini bagamba baba wa tiipu gwe tozifuna oluusi z'ofunye nga teziweranga zaabwe. So nansanga we yambuliza nentandika okukaaba omusajja we natandika okukaaba tokaaba twagala bosi wala oze tukuharasinga kankuwa enamba yange ngenda kuyamba ogenda funa obulamu bwo bugenda kyuka biki oba okitegeera. So we namala okuvaayo olunaku natandika okwebulankanya kuba ndowooza aimu ye yali yakunkozesa ng'alaba ndaze eggulu agenda kuba yangamba ngenda kufunira permit ngenda kufunira passport biki kwegamba y'ensi gye tutambuliramu omuntu ajja n'asanga weakness yo n'ayagala using against you. So bwe navaayo nangamba nja kuddira connection mpaka we natuuka nga ono mufere ne muvaako
ne mwesonyiwa kati nentandika okubeera mu bulamu ogwo omulimu nenguvaako nembeeraawo nga ndi mu mbeera gye sitegeera we nasalawo awo ne ŋŋamba oba ndukuke ng'ebizibu by'empitamu ate bwe natuuka mu kyaki naye nasuubira nti oba omuntu gwensanzeyo oba ng'omusumba nti agenda maybe kunnyamba nkafatinge actually nalookinga nnyo forward for a fatherly love kyekizibu kye nasinga ng'okufuna nga bwe nfuna omuntu omukulu nze mbamanyi taata naye kati oli naye already nga naye aba ayagala obeere nnyo mu kyaki ate nze nga emotionally ngeri gye nalina mental illness nga saaganya ate muntu to get so close to me ntya abantu kati nemgetingira ddala depressed ekyoza tewalokoka mu mutima nali ndokose kuba ebintu ebimu nalabira ddala nga I've changed naye nga I'm still battling with mental illness. wagendako omusumba wamunnyonnyola kuba actually yali atumanyi personally naye ng'ayagala nnyo ayagala gw'obeere ye kyayagala at that time kati teyampa budde because ze kyenali ndiringa nakyo dealing with mental illness nali neetaaga omuntu understanding ekiki kyoliko oyagala okutambula otya moving forward so waisewe like bwe nabeeranga mu kyaki nembeerera ddala nga ndaba ne mu kyaki that refuge n'omuntu gwe naade ŋŋamba oba nabeeranga tatange nga takimpadde nengetingira ddala mu depressed kati nga waliwo omuvubuka era namusanga ku Facebook ng'abadde mukwano gwange okumala ebbanga actually nga mugulidde n'ebintu byonna bye nali mpiseemu the first rep and the second rep nabimanyi yes naye nga simulaba nga yalinga musizeeyo Buwarabu kati nga buli wakomawo ampita mulabe naye nga mpitawo bwe kati already nga kiri kintisa naye nga zisaga kujja mu maka g'abantu nanemerako paka lwali lumu nava ku kyaki olunaku olwo nga ndi maziga nga nkaaba nga mpulira n'ekyayi obulamu bwange tebutereera sirina ssanyu kati ng'ebiseera ebisinga nkugambye abantu bampitanga neŋŋaana okutambula so kati ng'abantu batera okungamba nga you will not get exposed singa tofuluma like you have to get out there manya ensi omuvubuka nga ŋŋamba jangu tugendeko Munyonyo tulye ki lunch neŋŋamba oba ŋŋende oba sigine mugamba nga siri mu mood zibira around crowds like I'm crying I'm depressed naŋŋamba tofa I just want you to change an environment Alba we've been friends but let me do this for you nemugamba kale naŋŋamba kati linnya boda ekuteekewawo petrol station gyaŋŋamba enteekeko nga manyi oba maybe avuga oba we tugenda osinkana tugende ewa Munyonyo we navaamu kati olwo nvudde ewaka mugayi n'omugala sina transport namugala sina transport nga afuna sente ze ŋŋenda kukuwa kati nafuna nemugamba yasooka nanga alinya boda gye wano ntegisasula nemugamba asagala kutambulira ku ebyakuba biti musajja wa boda mulindisa kanfune we neewola ojja kumpa nga ntuuse so sente ze nali nnina nenziwa wa boda nandekaawo nemukubira nemugamba ntuuseewo naŋŋamba banaye jo nabadde ku mukolo we twamaze ntugenda out tusinaba kwetegeka banaye wedda neebase nadde mbyere nerabidde n'okwera nti nagambye ojje kanemugamba naŋŋamba kyoba okola jangu funa boda awo giragire ngenda gisasula ojje wano nindeko twetegeke tugende bwe natuukayo nga ndaba ate omuntu kuba omuvubuka nalinga mulaba ebifaananyi nga ndaba ate omuntu ali mukundagirira si akutte simu naye baali ku kalina nga ndagira naye nga si oyo nensooka ntyamu naye you know like neŋŋamba anyway yaŋŋambye yeetegeka maybe he's getting ready babadde out ne banne kaŋŋende nentuukayo ng'omuvubuka yeefulira ddala nga ate yankyaziza bw'ayogera how are you nga yeefudde amanyi kati kwekwaga si yeye nimjaga omubuuza munnaaliwa mba ndi kumpi kimubuuza ono omuvubuka najja nanga Alba bannaayo oli otya biki nemugamba gyendi nemugamba nga teweetegese mbadde nonfumba nemugamba yiyi mbwe nemugamba kati kitegeeza bino bikoze kuntrikinga kujja wano nangamba kubanga mbadde ngezezaako for all these years mbadde nga nkuyita ojje wano toyagala kujja ojje ngondabe toyagala kujja mbadde nnira okukozesa engeri I wanted to meet you Alba it's been years nemugamba okay netutuula kati ngendo notisinga nga muju mulimu abavubuka abalala netutuula netunyumya nangamba jangu tutuule like to getting a place where you can sit ombulire ki obuzibu ki bw'olina nemubuliramu awo actually nga ndina amaziga nkaaba nemugamba ndi munaku like mbeera awo nendowooza ku kutata wange nebuuza lwaki teyali mu bulamu bwange nemugamba obulamu simanyi lwaki tebutereera nga actually I'm dealing with mental illness nangamba tofaayo nangamba anyway oba olina kyowulira ku taatawo genda yoyogere nayo kyejje ku mutima biki kuba ebiseera ebyo tatange nali mpulidde mu mulwadde nemugamba kale kati nangamba jangu tugira tulaba kamuvi nga nemmere wejja like obongo obujje ku bino kati Innocent manyi omuntu abadde mukwano gwange amanyi bye nayitamu mubuulidde buli kimu ndi wano mbadde maziga ng'omuvubuka tutuula nga tugenda mu a different room nga tubeere nangamba bano tubaleke kuba mwalimu abavubuka ndowooza nga bataano netutuule bwe twatuukeyo ng'omuvubuka atandika kunkwatira nga mugamba ate kikyoliko nangamba Alba I've had a crush on you for years so akuleka genda bwoti biki nemugamba nze I don't dare sleep with people I'm not with of which nemu gyendimu like right now I'm depressed like I don't want to do anything omuvubuka ng'endola akyalinga Innocent nga manyi asaagiriza omuvubuka nannemerako nentuuka already najja nga nekyayi nze already ebintu bye nayitamu nga ntuuka nekyawa nentuuka omuvubuka nannemerako nentya
kati we natuuka nenkya nemugamba ndeka ngende nangamba Alba toyinza kutuusa wano mbozze wano you've come here you've made me like this manye ngeri mbeera gye ndimu you just walk away nemugamba am I the one who let this on gwakitandise guy nanemerako he also forced himself on me so when he left me on the bed ninsigala ku buliri nga ndi awo nkaaba actually byonna bye yakola nalinga nkaaba and he actually handled me so roughly ninsigala ku buliri nga nkaaba nga nina ebirowoozo bingi ebimpitamu mba nkyali ku buliri ng'omuvubuka eyanyanyiriza ayingira room nga yefula mbu noonya kyaja biki bwe yatuuka nga atandika okusembera ku buliri nga atandika okucommentinga like about my body neneekanga neŋŋamba awo omutima we gwagambira bano abavubuka bonna bagenda kunkozesa weyayingira wali oline I was on the bed nga nyambadde vest yokka kuba first gye nali nsigaddemu omuvubuka we byonna bye byali biriwo nga ndi mu vest kati nentandika okwagala okwebika nasembera natandika okuthrowinga comments at me kwe kusituka nenziruka nengenda mu kinabyo omuvubuka nangobeera nentandikira dde okukaaba like kikubira ddala emyange nemugamba ndeka nemugaa agenda oyite mukwano gw'omugambe njagala genda waka nangamba Alba nangamba banaye tewefula like don't act like you don't know what is going on because they were speaking English don't act like you don't know what is going on kati nenkitegera nenga kireka bano abavubuka baleeta abawala wano ne babakozesa kati bwe namala agenda olaba nga ndi serious nkaba waliwo akantu akabeera zino zishaze ke basitulayo nokawanikayo nenkakwata nemugaa ngenda kukuba akantu kano ndeka n'agenda bwe yafuluma omulala najja ndowooza yalowooza n'amaze omulala najja ng'ali mu boxer nemugamba agenda oyite mukwano gw'omugambe njagala genda waka kati oyo omuvubuka actually nali mumanyi nga kuba bwe natuuka namugamba omuvubuka oyo mumanyi nga tulina aba mutual friends kati omuvubuka oyo yayingira nga bangambye omumanyi nemugaa sikumanyi genda oyite mukwano gwo njagala kuddayo waka bwe yalaba ndowooza nga naye nkaaba n'afuluma omuvubuka nakoma nemugaa nsaba kunzizaayo waka kuba nali nzijidde ku boda nemugaa nzizaayo ku menu nzireyo waka nga n'ebigambo byampeddeko dda kati mu kuddayo mu motoka mu taxi nakubira kazini wange nemubuuliramu nangamba leero tugende ku police Alba kino togenda kisirikirira kati nembirowoozamu tugende ku police olina okukola case ng'olina sente already bigenda biba bigendagendamu pushinga omusango olina ogusasulira abalooya nze sirina kyennina ate bye bitegeeza biteka mama wange ate nze nga mama wange saagala muleetera saagala n'amanyi biki byempi era byonna yapeningawo mama we talina kyamanyiiko teyalina kye yali amanyisa bimugamba so akazini wange nanemerako nangamba Alba nze ngenda kujja mbulira kale we babeera nga yawuli ayagala abeeko ne kyakolawo so actually muku bringing this thing tugundi mba wayiseewo ebbanga ebyo byonna kuba nakyesonyiwa nemugamba tukireke tetulina bwe tugenda tandikira nangamba akiri twaligenze at least oba ne tubasasulira abasirikale ne bagende ne babako ne kye babakola nemugamba bireke kubanga tomanyi na muntu kyayinza kukola after on ne tukyesonyiwa kati after a while sisinkana mukwano gwange gwe twasoma naye in secondary ye yali muto kunze nemusisinkana kati mu mboozi gye tunyumya ngenda owuli ayogera ku ekifo kyemanyi actually oluguudo lwemanyi nemubuuza erinnya nga ngamba omuntu yennyini nangamba actually nemugamba omuvubuka mumanyi nangamba oyo omuvubuka nange yakinkola yantwala nze lwakuba sinywa mwenge kati omwala ye yali anywa omwenge nanga yantwala nanywesa omwenge kweyo yennyini ekifo kyennyini we yali ali ku apartment ze yali aliko nanywesa omwenge we yamala okunywesa omwenge n'atandika okwagala okukola kyo to force himself on me naye nze omwenge tegunkuba nnyo kati ye we yanywesanga omwenge amanyi ntamidde ne tulwanagana naye nenzirukayo so kwe kutandika oku addinga up ebintu byempiseemu neŋŋamba naye omuvubuka oyo yali tabeera bweru yali abeera bweru naye ng'akomawo for holiday actually that was nze we namusinkanira yali December nga tanya okukomawo omwaka nga gujja kugwako for holiday kati noono omuwala yabeeranga nnyo ku Facebook era naye kwe yamusanga ate nga omanyi abawala tukemebwa nnyo abantu ababeera ebweru ye kati ndowooza yamusanga amanyi oba muntu mulamu biki kuba nze namusinkana as a friend because he knew me I knew him for almost like 3 years or 4 once you can namumeetinganga mu 2014 okumumanya to get to be friends then nemusinkana mu 2018 we yankolera ekyo naye nga all that time yalinga muyitira nga buli kyempitamu munyumiza ne twogera so bwe nayita mu bintu ebyo nentandika actually after that time awo nentandikira ddala okwekyawa nentandikira ddala okulowooza okwetta waliwo olunaku lwali lumu nali maliridde nga ngendera ddala okwetta nempulira nga I've lost control of myself nga mpulira nekyaye I'm going through depression actually that time when navaayo eyo neŋŋamba nentandika n'okweblaminga neŋŋamba naye Alba like bino byonna bikutuuseeko why do these things keep happening to you so I started like wanting to hurt myself ng'obulumi bwempulira munda njagala bufulume nentuuka nenduzinga konto nentandika okutunira wabweru waliwo omuti neŋŋamba kangende ngula omugwa nette naye ngenda okubuliranga ekintu kiŋŋamba kubira muganda wo brother wange yali abeera around nemukubira nemugamba jangu onsabireko ngenda kwetta mpulira njagala kwetta najja netusaba nentandikira ddala kati awo kutiira ddala ensi nemmala nabeeranga mu nyumba ya sister nga that time nga mbeera ne sister wange naye nga actually ebintu mbyesirikira nze mbeera awo naye nga bo kye balaba mbeera nga nnyiize
era ebiseera ebisinga ngamba naye gwe kyekibanga kikunyiizizza. Ate boyfriend wo ye okuvaayo temaddamu kuwuliziganya? Tetwaddamu kuba we navaayo yagezangako yo okureachinga out naye nga nze ngamba how can you love someone and hurt them like that, do such a thing to them. Saddamu kuwuliziganya naye. So bwe natandika nembeera nentira ddala ensi nga sikyafuluma sikyatambula kati kwe kubeeranga ku internet actually nabeeranga nnyo ku simu ng'essimu ye mukwano gwange kuba emikwano nali sirina abamu bali ku campus abalala bakola nze ndi awo nembeeranga nnyo ku simu nentandika okureading about this mental issue like mental illness issue nentandika okulowooza nga bwe nsaba actually nze muntu asaba ennyo neŋŋamba Mukama bwe mba nga mbuliddwa omulimu ogw'okukola mbuliddwa like a way forward in life ndaga ekyokukola with my life. Nendowoozaamu omuwala ono we namusinkana bye yaŋŋamba omuvubuka kye yamukola neŋŋamba naye bino ebintu biri mu kubeerawo mu nsi abantu neŋŋamba maybe papasi yange bulamu Mukama yanteekawo okuyamba abantu balala to know like to use my story especially about sexual abuse and then mental health, mental illness abantu bagimanye kubanga ebintu ebisinga abantu baba babiyitamu nga yitamanyi kyayitamu. Actually kati nze bino ebintu byempitamu omuntu aba agamba oba alina kisiraani oba alina ddogo naye nga kyava eri obulwadde bwava eri nga tebujjanjabiddwa kuba nabeeranga nnenyamidde ebintu mbyekumira ku nze newe mba munaku siina like newe mpita actually ebintu bino like the first time when I was raped ebintu bino bikutuukako there is something that happens to you, there is a damage that gets to you oba weetaaga that treatment bw'ote treating abantu abasinga actually mpulira when they get raped they actually get babeera baagala to have sex nga balaba that is nga kyo kye baagala ate abalala ne baba nga bamutya. So when you don't get that treatment moving forward ebintu bingi by'oba oyitamu like kati nze nagatta challenge ey'okubanga nkulidde mu nnaku ewaka sikulidde around love seeyagala simanyi like myself worth, I don't have self esteem ate actually nali muntu mutini nnyo nga abantu banyomora obutini people make fun of me ebiseera ebisinga kati obulwadde ne bubeerawo nga bummalako emirembe seebaka mbeera nkaba ebiseera ebisinga nembeerawo nga ndi mulamu ng'ebiseera ebisinga I don't have self drive ng'ebintu ebimu mbikola naye nga I'm not in my right state of mind. So when bino bino byaba happening nga wagendako mu ddwaliro n'oweekebeza? Actually nagendanga mu ddwaliro we nasookera ddala okwekebeza before this third rep nagenda actually waliwo bano abatambula bakola butents ne bakebera abantu we nasookera ddala okgenda. So we natuukayo twalina omukozi gwe nali ndi naye mukozi wa muganda wange waliwo omusajja nentuuka natuuka nga ndi mu kutya nangamba mwana gwe ng'oli muto nnyo okutya kiki nemuganda nangamba olina omuntu gw'oteekakasa nga sina bwekimugamba nti kino bwekiti ne bwekiti nemugamba nina omuntu gwe seekakasa nanga naye oli muto tofaayo oli mulamu. So ne bankebera kati ne batandika okinteekamu ne bangamba you have to check yourself every after 3 months. Kati mu kusooka ne ngamba nga sikikiza kuba nakiwuliranga omuntu wakurepinga bayisinza okuteekako obulwadde bayiza okusiiga obulwadde. So ne mbeera nga every after 3 months nenfuna obulwala era nenzirayo after 3 months nenzirayo. So we natandikira okutegeera nti like nentandika mpola mpola okikiriza kuba nasibeeranga ngamba oba tebunaba kulabika mu mubiri oba tebunaba kulabika mu mubiri paka wayitawo ebbanga nenkikiriza nga I'm fine tewali buzibu. So we natandikira nengamba I think I should share my story. Actually mu kusooka nali nga njagala kusharinga my story to be helped like nga njagala omuntu anyamba njagala naye we natandika okulaba abantu buli ajja ogezaako kuyamba ayagala kuyuzinga kuba ekyo kintu kingi nnyo omuntu bwagezaako okujja amaaso g'okuyamba ate aba ayagala kuyuzinga like walaba weakness yo aba ayagala giyuzinga. So nengamba you know what bwe natandika okukula kuba kati nkuze nentandika okwerowooleza neebuliridde nga nze nafunangako counselor waliwo counselor gwe nalabako but yali tali that much like well professional ne mubulyamu natandika naye okunyamba okuunderstandinga then n'emikwano nentandika okyeteekamu nengamba you know what kanveeyo like to help kanveeyo okwogera actually okuva nakola interview abaana bangi abaze ne bantukirira nga they have been raped they are going through a lot of things like their depression and all that naye nga tebalina gwe bakigamba talina ngeri gyakibulyamu muzadde okubanze actually natuuka nembulyanga mama wange nemugamba mami ndi depressed oba oluusi nemugamba mami nekyayi naye nga tamanyi kiki empitamu nangamba oyo sitaani yankusumbwa biki naye nga actually I'm mentally like dealing with an illness nga bwolaba omuntu bw'ofuna akabenje oba n'ofuna ekintu ekikulumiza it damages you kati bino bidamaginga emotions n'obwongo n'otuuka ng'obwongo tebukyali bulungi obumanyizizza nnaku towummula obeera n'ebirowoozo obwongo ne butandikira ddala okwonooneka actually bw'oba teweegendereza ku waliwo gwe nayogera naye era bano abakola mu mental health like services nangamba oba teweegendereza osobola n'ogweddalo kati nze engeri gye seebaka obwongo butuuka ne busakits ne buta omulundi gumu obeera n'ebirowoozo bingi nengamba you know what kanveeyo njogere nkoze story yange lwakuba ekyennaku abantu abasinga bwe bawulira nti omuntu bamurepinga nti lwaki ovuddeyo ne weeswaza lwaki olaga feesi yo nengamba this is like an illness buno bulwadde
Nikino ekintu ekyantukako si kintu kirungi ate kiri mu kubeerawo kati abantu abamu nga bamakinga fun ngamba what if the table stand nga you don't know because ebintu byempisemu actually abantu abasinga nze ne bonda bagenda ku pages zange you can never know nti mbadde mpita mu bulumi obw'ekikabo ekiti but abantu abasinga they are taking it for a joke nengamba kati omuntu given like obeera n'omuntu nga tomanyi kikyayitamu you're making fun of me right now what if the table stand ng'omuntu atudde katebe wano omuntu oba muganda will it still be funny would it still kuba abantu abasinga bali bagamba alimba oyo yanyumirwa biki waliwo ebintu abantu abamu bye batekinga for a joke kati kiringa gino emizannyo gye bajanya emizannyo egisinga yes ebintu ebimu tebibeerayo naye kubeeramu kuyiga kati nze kyengamba like bw'oba otunuulidde nga kale byenjogedde nimba tunuulira message ki gye ndi mu kubringinga out cause saavuddeyo kuba abantu abamu tebategeera bakinavuddeyo saavuddeyo to embarrass anyone because some people said I'm embarrassing myself, why am I putting these things out, and actually these people are parents. Omwana ansobola okuyita abaana abawala tuyita mu bintu naddala abaana abali naye nze I think omuntu oyo ayogera tekimutuukangako and ife nze ndimukkiriza sisabira kikutuukeko bawe kinaamutuukako era ajja kumanya wakifiiringa ate tajja tuwa chance kumanya nti kimutuuseeko twakola okunoonyereza gye buvuddeko awo nga before lockdown eri yasooka nga nafuna ababodaboda balinganga bana abavuga bodaboda ekiro bana abanywa manyi batya ku airtime awo banywa nanyumyako ko nabo wabodaboda omunjali yakalepinga abawala basukka mu 10 obwokubiri nga yakalepinga abawala nga batamanya na muwendo kwega nakola okunoonyereza nga abawala bonna abasinga obungi abagenda out ezo mu mabaala bakwatibwa so kyanoonyereza bulungi story eyo tunagikola tutya kuba nti abasinga wetasobola kuvaayo n'agamba nti naye singa oba ng'ovuddeyo obulabe emboozi gy'osobola okusharingako nga alba gyali mu kusharingako naffe yegenda okutaasa muwala wo gweyinza oba takutaasa oba gwe okuze oli muzadde tegenda kukutaasa naye te muwala wo gwegenda okutaasa nti muwala we wabanga afuna alina okusoomozebwa kwayitamu alina okubeera open n'akugamba wakisirikira afiira muli n'enjogera ekyasooka maybe bino ebirala tebyali ntuuseeko naye abaana basirika actually abaana abamu bagamba mbasiina kuba lwe yangamba kyatuka ku sisita wange naye nga omanyi abazadde be like omuzadde tolina ngeri gy'omutukiryamu oluusi abamu nga omanyi abawala tuyita mu kemebe omuvubuka in fact ba boyfriend omuvubuka n'akuyita n'akukwata nga tolina ngeri gy'ogenda kibulyamu muzaddewo actually that thing is very important kuba abazadde tulina strictness gye tuteekawo eri abaana but also create that friendship nti omwana waaba atuuseeko ekizibu sikiwa nti waliwo omuzadde atuuze omwana we n'amugamba oba olina ky'otuuseko kyonna jangu ŋŋambe mu mutima mulungi ng'omwana tomutaddemu okutya so abaana abangi baze ne baŋŋamba aba boyfriend babakwata abantu abamu actually babadde baganga bakwata bate emirundi 3 biki abantu bantukidde ne baŋŋanze bakankwata emirundi 6 byapeninga ebintu ebyo abazadde abasinga abazadde abali eyo tukendeeza obukambwe mami wo wajjasa omutiisa lwa birwadde bye pressure biki naye mulimu abazadde abakambwe ng'omwana anoonya n'engeri gyakutandikamu atalina gyakutandikamu nina mukwano wange bamuta Shamim ye yanyumiza namuwala we wa 20 years yazaala kyali muto naye yamufuula mukwano gwe best we nti boyfriend n'owamukwana ajja namugamba mami nafunye boyfriend bwati naye ngenda mulabako namubuulira nga nti ogendayo kola bwoti ne bwoti ne bwoti so era Shamim I salute you n'omuzadde gwali eyo sembeza omwana we abeere friend wo ate sina bawala bokka n'abalenzi actually kibatukako nnyo kuba abalenzi baze ne bantuke ne baŋŋamba tekiri ku bawala bokka waliwo n'omulala gwe banyumiriza nti step mother we actually ba relatives abazadde bangi baleka abaana baabwe ba relatives ba uncle bikinga omwana ali awo bamutuusaako ebintu like bamuharasinga bamuabusinga naye nga talina ngeri gyakugambamu ate ebiseera ebisinga bano abantu ababikola akugamba ngenda kutta bw'oyogera ngenda kutta oba bikina kuteeka mu kutiisatiisa ne bino ebyogenda ku polisi kuba abantu banga wakite wagenda ku polisi ebiseera ebisinga abantu bano basasulira okuvaayo obulamu bwo already buba mugundi kati nze kyeŋŋamba kyenavaayo kola tweyambe ffe nga tetunaatukirya ababuyinza kubanga ebyobuyinza biri so tricky ate ebiseera ebisinga bibeeramu okusasula ssente abantu abamu ze batalina akatebe wali katini nnyo navaayo ne ŋŋamba kanyambeko kuba nze siri professional actually ne ku bino okuba abantu abamu bantukirya abami nga baagala mbayamiriza kye nniza okukola kukozesa story yange kuyamba abantu kumanya kiki kyetuliko maybe ne government bw'eneeba ekirabe neetekawo amateeka ag'enjawulo n'okuba nti abantu bano abatuusa abantu ku bulabe abantu abakwata abantu babaako at least gwe bajjayo ne balaga nti abadde held accountable for what they did so that kino ekintu kigenda nga kikendezebwa naye abaana bangi bayita mu bintu bingi
bw'oba gw'oli ngo olina sisitawo oba omwana oyinza okulaba nga bino ebyango birabanga ebyokusaaga oba tebikwatako naye ng'oli awo n'omuntu ng'ali mu kuyita mu mbeera gy'ayitamu naye nga tasobola kugamba. So nze ne ngamba kanveeyo nkozesa story yange then nekya mental health kubanga twetaaga like abantu abasinga abantu abasinga bino ebintu byetaaga bujjanjabi nga olaba obulwadde omuntu bw'alwala bayitaaga okujjanjaba buno obulwadde obw'obwongo buba bwetaaga obujjanjabi. So we need those services banjagala okuyamba bringing out this message at least bakole services kubanga nange nkyalwanagana ne bino like ebya mental health nkyalwanagana nabyo. So actually wawo omukyala gwe nayogedde naye kiro nangamba twetaaga okuba ng'olina awantu woolaga n'oyogera like you share what you're going through kikuyamba okureflectinga n'okumuvinga forward engeri gy'ogenda okuyita mu mbeera okweyongerayo mu maaso. So kyekisinga obukulu. So abadde bajajinga albo okuvaayo tekinnakutuukako oyinza oba ng'oli musajja ng'olieyo bamuvubuka oyina twako sisitawo ojja okumanya nti bino ebintu byapeninga waliwo essomero eri musajja ku lyato bakaba kyannuma by then nalisema kuyingira mawulire omusomesa omu yagenda n'aleepinga omwana kibi yaleepinga omwana oyo baali baavu nnyo bambi n'amuleepinga kumuleepinga famire neegezako okugenda ku ssomero erimasa n'amanya nti kituufu omwana bamuleepinze tikyannakikkiriza kyebakola bamugamba kyetusobola okukukolera okuba n'ogenda ku polisi n'olupoopa tojja tusinga kyetusobola okukukolera taamu ejja tujja kusasula school fees naye nga weebuuza school fees basasula ssente mmeka oba bali basasula emitwalo esatu so the primary. So ebintu ebyo byapeninga amasomero baganda baffe gye basomera byapeninga abasomesa babakozesa emirimu gye bagenda okunoonya babosi babakozesa kituufu abantu bangi nnyo baitha abantukire ne baŋŋamba emirimu egyo ekintu ky'okunoonya emirimu kuba omuntu aba akulaba ng'oli desperate ogwetaaga bantu bangi abamu baŋŋambye basimantuka abalala ne babakozesa baliyo kwegamba tetumanya ayinza tuyamba naye ate mu kuyita mu kweyamba ffe ne tutambuza messages zino omuntu n'amanya maybe ne government esobola okutuuka kuba bwe mwekwata awamu ne mubanga mulina at least kyemugusa kyemuli mu kujjayo government esobola okubeerako n'ekyenjawulo kyekola. So abantu bangi bali mu kuyita mu bintu eby'enjawulo abantu bangi bali mu kukwatibwa nze nkubulira abantu bantuukiridde abaana bampeereza messages okuva inava ku TV it's been 1 week naye ng'abaana abasinga baŋŋamba kyantuukako abamu nga bagamba oli already akyakiyitamu talina ngeri gyayogeramu abamu ba relatives be baba bituusaako. So bwe tuba tetuvuddeyo ne tweyamba ne tukolako ekyenjawulo kubanga bino ebintu like being raped tekirina like simanyi lwaki omuntu abeera stigmatizing okiteekawo nti lwaki okyogerako lwaki okijjeyo mu lujjudde lwaki weeraza effeesi yo. Actually ebiseera ebisinga abantu abadde nga basharinga zino stories they hide their faces nothing has been resolved. Omuntu actually walaba ne face ngeri takiwa na budde. So nagambye nenga tewali kyekigenda kunzija I'm still the same person ebyabaawo but how do we move forward bwe mansazeewo okuyamba omuntu sisobola kuyamba omuntu ate ngambe nti nekweke tewali agenda kubeera nga agenda kumpuliriza. So nengamba njagala at least wabeeko ekikyusibwawo abaana babeeko like abazadde babe nga bafaayo nnyo eri abaana bombi si bawala si balenzi mube nga mufaayo actually n'abazadde ni kino kintu kikulu nnyo. Abaana abasinga bano abatuusa ku bannaabwe abantu like those people that rape abantu baba n'ebintu bye bakuliramu obanga embeera gye bakuliramu kuba teri muntu akulizibwa bulungi oba n'eddiini oba mu ngeri ennungi asobola tuusa munne ku bulabe waliwo neyantukire nanga nali ngenda kikola omwana gwe nakulaba estoriyo nali ngenda kikola omwana naye neneekubamu. So omuntu nga bw'atyo oba olaba nti at least alina morals gy'ava like alina gy'ava. So abazadde tukuze abaana nga obateekamu omutima ogubeera nti babeera n'omutima ogw'okusaasira. I think nti bwe tukugira mu ddiini omwana yenna akulidde mu ddiini omwana yenna yakulidde mu abazadde tukubirize nnyo wumala omwana muteeke mu ddiini abo olinayo omwana so mbadde nsaba gwe wena omuzadde nga oliyo omwana muteeke ku musingi gw'eddiini ddiini eno eyamba kituufu kuba nange waliwo ebintu ebimu actually oba obulamu bwe natuukamu nze nakuzibwa mu mbeera gye nakuzibwamu naye nga tulina eddiini naye nga waliwo ebintu ebimu by'omanyi nti nze sisobola kikola ekyo kuba natuuka mu mbeera ey'okwekyawa actually nentukira dda mu kukemebwa abantu abamukala abalinga bamproachinga ne baŋŋamba oba oyita mu mbeera genda weetu biki ebyo like okwetunda si ku streets naye nga baŋŋamba bw'oteyambe tewali agenda kuyamba tojja muva mu mbeera eyo. So actually influences zino abaana abawala ze bayitamu nadde abaana abawala bakemebwa nnyo ogenda okukola ebintu naye nga nze ŋŋamba
eddiini mba tekivaayo nga ninamu Katonda nga kino nkikola ntya sekintu ddiini kintu kikulu nnyo ate naddala omwana nga muto wakati right now actually waliwo omwana goyinza okusanga right now nga tolina kyoyinza mugamba ne bw'omutuuza n'omulaga akatambi kange nga tekijja mukwatamu kuba wamukuza tokimutaddemu like tomukuziza mu ngeri a certain way tomukuziza mu mbeera emu ey'enjawulo oba okubeera nga atya Katonda oba okubeera nga mwana mwetowaze omwana bw'otamugye n'ekintu ky'omugiddemu nga muto bw'atuuka eno mu bukulu waliwo watuuka nga tosobola mu controllinga kuba abaana bangi asobola n'okugwa mu buzibu nga tasobola nabbi kugamba ye nga alaba ekyo yeevuga yekka kubanga mu buto tewakimukulizaamu. Mami gyali? Mami akyaliwo. Kono tewatudde? Actually Saturday actually munnaye nali ngenda namuteerako TV abirayi naye mukama ayina engeri gy'akolamu ebintu by'amasanze ne gagenda kati nze saakirowoozaako teri muzadde ayagala kulaba bintu bwe biti ate naye yali tekirowoozaako yali yekyawulira kyayagala kundabako ku TV. Mikwano gye wasoma nagyo tewatya nti basobola okukola emboozi zino? Actually like omanyi buli omu alina papasi embulamu so mu buli kyokola kyonna kibeerako disadvantages and advantages and I believe kyendi mukola tekirina buzibu actually waliwo n'abantu abali close to me like maybe family ne bakwano ba family zange bwe bityo they would wonder lwaki wavuddeyo n'oyogera bwoti but kyendi mukola sivuddeyo nti oba nina ekintu ekibi oba nina omuntu gwe nnasse oba kyendi mukola kiyamba ffenna so if my schoolmates are out there nga bantunulira ina certain kind of role abantu abammanyi oba bali bavuddeyo oyinza okiteekinga mu ngeri gwe gy'okituttemu naye kino ensi yeetooloola sigamba nti kigenda kukutuukako n'ekisobola okukutuukako kisobola okukubeerako. Kino ekintu kiyamba ffenna tekiriimu gundi sitaani yenna nze omuntu kale abantu bagenda kutunuulira nga balabe nti bakukwata like si kintu kiringa kulaba mulema n'otandika omusekerera nti mulema. Naye nze I think nti gwe wena wenayita mu mbeera Alba gye yayitamu instead of okujja mu bulamu bw'ensi vangayo n'oyatula n'onoonya ku muntu n'onyonya obubudamu abasinga obungi osobola okufiirayo mu kimugunyu tebayita okufiira mu kimugunyu nti obeera ng'olina embeera gy'oyitamu togigambeko omuntu yenna n'obeera n'otandika okugenda mu bbala kunywa mwenge sometimes mu mabbala luli nga gakyali maggule ng'osanga omuwala ng'anyirira ayambadde bulungi naye ng'ali awo nga mnywera omwenge yenna aweddeyo ali awo saa 10 za kiro ne obuzima ki ekimutuukako. Waliwo mukwano gwe alina mukwano gwe aludde nga amulaba yali muwala ng'anyirira nnyo nakati era akyanyirira naye yenna aweddeyo omwenge gumuweddeko omusanga ali mu bigere atambula yenna ali naye yeebuuza yabaaki. Abantu abamu bayitamu ebyo embeera ekyo kikomawo to mental illness. Abantu bayita mu bintu ebimu n'atafuna n'atayogera naddala kale kangambe nti ne bano be bakwata bw'oba toyogedde like muvengayo mwogere at least baako n'omuntu gwoyinza oba omuzadde w'omuti oba omuti baako n'omuntu oba kali katugambe pastor w'oku church oba biki oba like ba imam oba ani gwolaba gwoyinza otuukira n'obulyamu bayinza okutuuzaamu muzaddewo ne mutula naye ne mwogera than okusirika kubanga okusirika kireeta obulwadde. Actually nze nina kino ekintu nti gye tukoma okusirika ne tusirikira ebintu ebirimu amakulu gye tukoma okwonoona ensi n'okwonoonera like abantu bannaffe kati kino ekya mental illness omuntu bw'osirika oyongera kwekosa gweweka. Very many people are addicted to alcohol. Abaana kati batandika okunywa enjaga ennaku zino ng'ayina ebintu by'ayitamu tasobola gamba muzadde we tetulina those facilities oba maybe nti agende for counseling kiba kibi nnyo at least ofunanga omuntu oba kale katugamba omukwano. Actually nze nalinanga ekintu nga njogera nnyo with strangers naye ate oluusi si kirungi kuba abantu tomanya intentions agenda kuba tuwadziyo but n'oyogera ekintu n'okijjawo omwo mu kwogera mufunira maybe n'okuyamba oba omuntu n'agamba kino na kino kola bwoti ne bwoti ne bwoti naye ekintu ekyokusirika abantu bangi batuukawo ne yeeteeka mu mbeera ne yeekyawa n'atayogera n'atafuna kuyambibwa n'atandika okukola ebintu n'anywa enjaga abantu ne aleka abavubuka ne batandika omwebakako n'akola ebintu ebitasaanidde naye nga takyagala naye nga alina obulwadde bw'alina ku bwongo oba alina kye yayitamu oba right now alina kyayitamu ekiri mu kumukozesa ebyo byonna byakola nga ogambe yo kati ng'anywa omwenge. Omuntu teri muntu ayinza kwewaayo n'onywa mwenge n'otandika okutuuka nga tokyategeera. So bino ebintu by'obulwadde bw'obwongo tubitwalire ddala seriously kubanga bya ddala ate omuntu bw'agamba nti obulwadde bw'omutwe actually bulwadde bwa mutwe tekitegeeza nti omuntu mulalu. Omuntu kiva ku bintu by'otuuseemu ebikosa obwongo ng'omuntu bw'afiirwa n'otuuka mu kwennyamira mukama bw'atakusasira n'okwejjamu you go into a depression of which kiba kikosa obwongo kinafuya obwongo kino engeri gye kikosaamu obwongo. So bw'otafuna kuyambibwa kweyambibwa omuntu yenna ng'ali alina embeera gy'oyitamu bw'otayogera oba ogenda kwezikiriza wekka. Okay, Alba, gwe depression wagivaamu otya?
tulaba kati actually nze njagala nnyo ebintu by'okuyimba njagala nnyo ne music lwakuba sigamba nti oba njagala okuba omuyimbi nalinga njagala nnyo okubeera omuyimbi wa covers nga njagala nnyo ebintu by'okuyimba songa ebiseera ebisinga bwe mba nina kyempitamu I sing bwe mba nina ekintu kyempitamu mpuliriza music kati n'okusaba ennyo actually kuba kye kisinga obukulu nasabanga nnyo natuuka nga waliwo zabbuli zentuka like zisamu zentuka n'ensoma nga bwe mpita mu mbeera eyo mba nsaba mukama nga mga mukama nsaasira so nga ntuuka ne kimbeeramu mu kujja like nga bwe nnyongera okula nentandika okwekokinga n'okwekansulinga ne ngamba kati embeera bw'oba ogiyiseemu manya tekigenda koma no, this is not the end of life so kati soma zino zisamu nga bw'osaba ojja kisimatuka nentandika ng'okyeteekamu lwakuba natuuka nga waliwo nekimpitirirako neneekyawa ate nenjagala okwejja mu nsi naye era oludda actually n'okuba nga oba nekkiririzaamu nalinga nekkiririzaamu nnyo kuba wowe ebiseera bwe natuuka nga ndi mu depression naye nga nkeera ku makya ne ngamba nga nkola nga ngenda keera ku makya nyambale bulungi neetegeke bulungi kuba nze muntu atayagala kulabika bubi nze muntu atayagala kulaga mbeera actually abantu bwe balaba nekino ekintu kikulu nnyo nti abantu bamanyi oba maybe abawala abarapingira be bano abawala b'oku byalo biki naye n'abantu abalabika like omuntu gola ne waba wa mu office bino ebintu bibatuukako so nze nabeeranga saagala kulabika bubi saagala songa ekyo kyokka nina omuntu ndowooza gwe neecreatingira oyo nga ngamba njagala kubeera bwe nti njagala kubeerako obulungi njagala kati nekwetekamu nti bwe natandikira okwetekamu ne nga njagala kusharinga my story I want to share my story kati nga bwe njagala ogivinga up negamba you have olina ekyokutuukiriza olina ebbanja lulina eri mukama kuba natuuka ne ngamba this is my purpose mukama kino kye yanterawo okuyamba abantu kati nga bwe njagala ogivinga up ne ngamba mu story yange there is hope wajja kubeerawo enjawulo mu bulamu bwange wajja kubeerawo enjawulo mu bulamu bw'abantu ate nze nakulanga nnyo nga njagala nnyo okuyamba nali sirina kingi naye nga njagala nnyo ekintu ky'okuyamba kinsanyusa nnyo okuyamba abantu nga ngamba nja kufuna essanyu nga ndabye at least nina bennyambye era bwe natandika okulaba nga abantu reaching out to me after the TV interview nentandika ng'okuwulira kyasooka okubeerera ekizibu okukkiriza nti abantu bali mu kunsiima engeri gye nkuze nga sirina nnyo kwagala around me sirina nnyo bantu bansiima kati abantu batandika okunsiima nekyandika okusanya nga this is really my purpose kati ate ekyo nakyo kiba kiyamba omuki kiba kiyamba naawe okwezzaawo with battling with mental illness so ebiseera ebisinga kyeninza okugamba omuntu alina mental illness ddaba obuntuntu obutinitini obukusanyusa bw'oba oyita mu mbeera ey'okunyigirizibwa tokufokasinga nnyo tekunyigirizibwa fokasingako ku bintu obikusanyusa weekake ate era weekwase nnyo mukama kuba mu kunyigirizibwa kwonna nze I believe mu mbeera yonna gye tuba tuyita mukama abayogera naffe kituufu kyenva ngamba gwe nawe nange na YouTube channel oba TV station waliwo program by the kyenkwakaliza okugenda kwa sharingako emboozi eno naye sima batugala kikola tutya program ebagiyita mwasuze mutya oba ogimanyi ya Farida waliyo nali njagala nange ogendayo kuba mba njagala ne message eno netambula kuba abantu bangi actually tekiri saagala nakibe nti kiri mu Uganda yokka kuba abantu abamu bantukiridde nga tebali mu Uganda ne bangamba yongera okupushinga kino yamba abazadde bantukiridde from different countries oli nalaba story nagamba abaana abawala bayita bintu bingi so nali agadde nnyo okufuna platform endala if bwaba wasobola okubeerayo omuntu antukirira mwasuze mutya yenjagala nnyo okugendako mukama wabanyame nga wali wasobola okuntukirira nanteekayo tusindike message eno tweyambe kuba at the end of the day omulembe gwe tulimu mubi nnyo tugenda kunoonyerezaako producer tukufune connection kuba mulimu abantu nga bo balaba programu eyo mulimu aba SB4 MEDIA buli muntu abeera n'abawagizi be abeera n'abalabi naye I believe ti programu yamwasuze mutya ku NTV ne ku Spark ya Ruth Kalibala by the way akati yagikola Kalibala nine namba ye ngenda kufuba kumukontaktinga embozo ndo kye yalingirako ku bantu ebune kisaasane tumanye nti bwe ali mu mbeera abaje yayitamu sigwe we kabanja abakirimu ate era n'okutangira abaana abato wamu n'abazadde kino kibakwatako nnyo nze muzukulu wa Kabajja Omugese Bunya nga tuwumbawumba omwana ow'obuwala ali eyo ngalowooza obulamu bwakuzanyiramu nga dating no naye nga kyali virgin kikyo osobola okumugamba right now kyeninza okugamba omwana omuwala waka ngamba ateefa akatamanyi kikyayina nti right now ebintu by'oba okola obeera olaba nga maybe you have the world going olaba oli muwala oli muto oli mulungi biki ebiseera ebisinga decisions zetukola nga tukyali bato oba mu myaka gye tulimu zitu affecting eyo maaso so right now olina okukola decisions ng'omanyi nti wali obulamu obusingako kati right now bw'olimu oyinza okulaba nga abavubuka bakuyayanira naye lowoozaamu obulamu nga bamaze okwebakako bakozeseza bakulesewo gwe osigadde kuki so kyengamba omwana omuwala kwekuuma kumanya ki ky'oli
nakubeera nga wessaamu ekitiibwa like wessaamu ekitiibwa obeere nti sigamba nti olwokuba nti ebiseera ebisinga abantu abawala abasinga walaba nga bavuka muyayanira kinengeje kimwoza obwongo n'ava ku mulamwa. Nze kyeniza omugamba weekuume omanye nti by the way n'obulwadde gye buli. Nze mukama ayinza okuba yansaasira ne waba boyfriend oba n'abantu bensisinkanye mulamu nesifuna bulwadde naye obulwadde gye buli tewali ayagala kubeera mulwadde. Weekuume ng'otunulira mu maaso eyo kiki enjagala okubeera mu maaso bwe nnyonoona kati obulamu bwange mu maaso ngenda kubeera ntya bwe bubaka bweniza. Okay, tweyanziza nnyo Aluba, tweyanziza otukyayirako, tweyanziza okusharinga emboozi ennungi bweti. Neyanziza nnyo. Suubira alina amatu awulire ayina obwongo ategeere ate by'otegedde ne by'owulidde biteeke mu nkola oba oli awo omuntu ayagala okumanya ebisingako okunkwatako asobola ogenda ku YouTube yange kuba nina byensharingako okuyamba abaana abawala ndala abazadde ku YouTube yange eri Birabo Esther Alba. Then n'omuntu ayinza okwagala oba okwogera nange kuba waliwo abazadde abamu bagamba njagala osinkane bawala bange oyogeremu nabo osobola okunkubira ku 0700 878819 0700 878819. Osobola okuntuukirira siri professional siri naye osobola okukozesa experience yange at least okuyambako okukyusa embeera. Ne ku Facebook era amanya ge gamu Birabo Esther Alba. Onkeberako n'olaba obubaka bwe ndi mukulekayo okuyamba just in case oba tosobodde kunsanga abantu walala osobola okunsanga ku ezo gundi social media handles zange mwagamanya. Okay, tweyanziza nnyo gwe nawe nayina amatu tegeera ayina amatu owulira olina obwongo otegeere naye by'otegedde ne by'owulidde biteeke mu nkola ensi esobola okukyuka. Emizeebo egito gisobola okuggwaawo singa Aluba byatubuulidde tubiteeka mu nkola. Twekwase nnyo Mukama Katonda tubeere n'eddiini bwe tuba tukuza abaana baffe tubakulize mu ddiini oba oliawo eddiini eno esobola okukola paati nnene nnyo ebikolwa nga ebyo. Wayita mu mbeera bweti manya nti toli wekka ate era si yenkomerero obulamu bulina okutambula. Mbadde nsatu tujja kudda tujja kukyazangako waliwo ate emboozi endala gye mpulidde gy'olina engeri gye wakulamu ey'obulamu bwe okuzi engeri gye wakulamu. So nenkuza kino kigenda eri abazadde naddala abazadde baffe bamaama ne bataata ozaala gwe taata ozaala mu mwana wa munno omwana kasi agamba nti ndi lubuto n'odduka ne weekweka n'omulekera omwana kati oyo gw'omulekedde jjukira aba mwana muto naye n'agenda oba Saudi oba wa okuyiiya obulamu omwana gy'amulese eno ebimutukako bingi. So nawe gwe maama ozaala omwana wo wozaala omwana n'omusuulira omusajja tampa buyambi n'omusuulira omusajja gw'omusuulidde awasa omukazi omulala kubeera nga alabirira abaana tomanya bimutukako bingi. So ebintu bikyali bingi nnyo era Aluba tukyakwetaaga tujja kukukyaza oba oli awo nawe gwalina emboozi nga bweti oba esingako ate ku ya Aluba tukubire kasimu kaffe kali ku screen tusharinga emboozi nga zino tusobole okuyamba eggwanga lyattu Uganda. Simu eziri ku screens oba okubako eyataze Aluba enamba yagye bawadde osobola nange okunkubira nziza kukuwa ennamba ye oleme kufiira mu kimugunyu. Sometimes obulamu kyoyagala bubeere kye bubeera. Leka mikwano gyo kutegeerera bulamu bwo. Jagende wamala nga nkaba bannange agamba tugende tubbe. Gwe omwalo jagende wa prosa akuyambeko nti munnange tugende ku street. Leka obulamu bwo obwetegeerere. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Wuma Lukyaga oyo no ye Kyagaba akoze ku kamera nga bulijjo. SB4 Media tuguse ensonga kwoli subscribe ku Facebook kwetuli genda ku Facebook nonya SB4 Media tuguse ensonga olikinge page yaffe eyo. Abati ntumiddeko nnyo itwaffe nyongera okujjukiza bannaffe aba Israelist ba beddings business eyo yaffe tutunda bed covers, pillowcases, nets, blankets byonna ebikwatagana n'ebyo mu kisenge zikaten. So tukule ku simu zaffe ziri ku screen okwo tukudeliveringirawo ku mulyango. Beera bulungi weeraba.